abelayo yafaba KBS television tubaniriza programu ya feno alinur ng'omuweerezaawo nze Hajati Jamila Ayub. Bannaye mbeebaza okwekumira KBS era nembeebaza okubanga programu zaffe zonna muziraba. Bannaye tusiima nnyo, tusiimira ddala era neeyongera okusiima abo bonna abakeera ne muwaayo ssente zammwe ne muteeka ssente ku ssimu nga mwagala Mwami Latifu ali eyiganga asobole okubeerako obulungi. Mwami Latifu ono mumujjukira tubadde tuzze tumwogerako era tubadde tuzze tumubalaga ng'ali mu bwetaavu. Omwami ayagala nnyumba, ayagala bintu byakozesa. Bannaye mbeebaza nnyo mwenna buli omu yakwata mukyakutte n'aweereza ng'alaba Mwami Latifu mwetaavu. Mwami Latifu ono twagendayo ku Sande bambi naye musiimu nnyo gyemuli olw'ensonga nti twasalawo ne tugamba ffe nga KBS tulina okutuukiriza ekyo kye tweyama kuba tweyama Mwami Latifu okutuukiriza ekirooto kye. Era ku Sande twagenda yiganga eyekabira munda nnyo bannaye wala okumanya wala naffe bennyini twabula ate nga twali tugenzeeyokko ne tubula ne tuyingira omwo munda. Ekyatuyamba kyali kintu kimu nti Latifu yali yalabibwako ku TV era nga batubuuza Latifu gwe baalaga ku TV omulema w'omukagaali nti ye awo n'endagiro we twasobola ogituukako naye kabira bw'ova yiganga mu tawuni kabira munda nnyo omwami ono ava wala. Bannaye Latifu musiimu nnyo. Latifu bwe yalaba matiriyo nga tuzireese n'asanyuka naga KBS ndibawaaki twatwalayo matiriyo nga twagala tuzimbire Latifu nga twagala gwe ssente gy'otuwadde ng'omulabi waffe ate tugituukirize tukolemu ekyo kibadde ekisaanira okukolebwamu. Ssente tezimala naye ate twayagala ate nammwe tubazzeemu amaanyi nti ssente zammwe zemutodde era tulina kye tuzikozeemu. Ennyumba twasalawo Mwami Latifu tumuzimbire ennyumba ya bisenge 3 era ennyumba gye yali asulamu yo twagimenya nga tewali kyakkola kuba space gye yali alina yali ntono nnyo. Ne tusalawo tumenye ennyumba gy'alimu era ne tumuleka mu kayumba kaali katono bwe yatwalanga ng'effumbiro ate tulina kyakkola ate ne Latifu teyakirina mbuzibu bwonna n'agamba nze kasita mukola ki munzimbire ennyumba. Kati n'olwekyo njagala obbategeeza nti ennyumba yo yatandikidde okuzimbibwa era eri ku omusingi gwatandika ku Sande atutaddeyo matiriyo zaffe mu ssente zaffe ze mwawa. Bannange temujjanga okwo era abayina abasuubira okwongera bannaye mwongere tuddukire Omwami Latifu gwali eyo nange Latifu tumwagaliza ekirungi kuba kiweyagaliza ne Latifu kye tulina omwagaliza. Latifu mumanyi omulimu gwakola akima amazzi ku kyalo ekidomola kya nusu 10 ebidomola bibotofu era yasiima nnyo bwe yalabanga ki atumugulidde ebidomola tumugamba ebidomola biibi kogira okolera bizinesi yaffe ng'ate naffe bwe tukola ki bwe tuzimba ennyumba. Mujjukira Latifu akagaali asotta kasotte na mikono kwegamba akavugisa era mikono kuba amagulu tayina. Latifu akagera kannaswi nako kagenda nga munnaye mulimu gwe ng'ayagala okutuukiriza afunire abaana ekyokulya. Latifu ayina abaana, Latifu ayina omukyala. Kale Latifu embeera gy'alimu si nnungi naye mwenna abaawaayo abaatoola kyonna kye mwatoola Latifu musiimu nnyo. Latifu musanyufu. Kale beereyo nga naawe okimanyi nti ssente zo gye waziteeka zaatuuka ate era naffe twongere tutuukirize. Ffe KBS twewaayo tujja kutuukiriza era tetugenda kukowagenda yiganga kulaba nnyumba bwezimbibwa tujja kuba tubatuusaako buli nnyumba yaffe w'eneeba etuuse. Nsaba Allah abasiime mwenna, nsaba Allah abaweemu obulungi buli omu ataamumalire buli omu amuwe kyasinga okwagala. Olunaku olwaleero tuzze ne Seeka ng'era tukyali ku mulamwa gwe gumu. Seeka sooka otulire ku balabi baffe salaamu. نحمده سبحانه وتعالى تمام الحمد على كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في البخور والأعصار وعلى آله وصحبه الراسخون الرسخ الجبال. أما بعد omulabi waffe ennyo mulungi ali ku KBS TV kankugambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukwagaliza mirembe myereere olw'ekyo naawe kyokola
obudde buno obuwaayo abalala musula nno mutunda TV eno KBS TV mugisulako badde nfuna nnyo amasimu nga buli omu ambuuza abasinga nga bambuuza hadi ati okuwaayo eri omwami ono Latifu tulina kuwa ssente oba n'ebintu ebikalo obikwata sente kyekikulu oba n'ebirala bikulu kati ng'omuntu ebiseera ebisinga tusolowooza nti saddaaka eno kuba kuwaayo mu ssente mu maaliyo kaakati awo wenjagala otwawulire omuntu ali eyo akola atya saddaake mu ssente bw'aba alina ssente bw'aba alina mu bintu naye asobola okusaddaaka kati katono nnyo okusaddaaka kisinziira ku bwetaavu bw'oyo ayagala asaddaakibwe okusaddaaka oba okugaba oba okuyamba kubanga saddaaka tujja kisingira mu bintu ebyo bibiri tujja kisingira mu kigambo okugaba tujja kiteeka mu kigambo okuyamba okwebaita okusaddaaka naye kisinziira kuona alina obwetaavu yalina obwetaavu yeetaaga ki kyoba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala yabigamba nti qawlun ma'ruf tugenze mu kusaddaaka okw'ebigambo yagamba yedduwa qawlun ma'rufun ebigambo omuntu byayogera nga birungi mwe muli okusabira munnoowo khairu min sadaqatin yatba'uha adha ebigambo ebirungi byogamba munno nti mukama katonda akusaasire munnange mukama katonda akuggyerewo obuzibu obukutte sekanganze mbatera basabira wampanga barakallahu fikum saballa nawe akumalire mukama katonda gati ebigambo ebirungi byogamba munno yalina obuzibu khairu min sadaqa birungi nnyo mu maaso ga katonda era bisinga saddaaka oba bisinga okugaba omuntu kwabeera agabidde munne naye ng'akikoze ayagala bamuyambe ekyokubiri ng'amusaddaakidde amuwadde ate ng'ayagala genda ng'amulimyako sinze nakuyamba Jamila sinze nakuyamba ngwena obuzibu gundi olwo lugoye olwamba sinze nalukuwa kwegamba nakutyoboola ekitiibwa kati saddaaka ya kigambo then saddaaka endala eyokubiri saddaaka yerukutoba mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu yatugamba nti idha ra'aita al-mubtala bw'olabanga omuntu Allah gwe yagezesa mubtala kitwala omuntu muzibe talaba akutta akaggo agenda asala oluguudo bw'ati n'akaggo asala gwolaba otesinga okyezaako kale muveeko oyo azibiriza ng'akutta olumanya baganda baluta lumanyo muveeko tunulira gw'atambula ng'otambuza mikono ku ttaka gyogenda weewalula nagyo nga muganda waffe Yamba Latif ow'Iganga muganda nge gwalina amagulu abiri kaifa shakati rabbuka Allah wo mwebazizza otya ng'oyo wuyo baafaanagana ontegedde n'okubanga baatu baafaanagana ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la tadhak tosekerera muntu oyo kubanga Allah mutadde mu formality efaanagana ku bwetu mweyembeera mu situation eyo bwe toseka oba naawe enki osobola okubeera bwotyo yumukimu kisoboka kuba Latifu mulema naye mwana simubuuzanga obulema obwo yazaalibwa nabwo oba kuba tulina obulwadde bwa poliyo obuwulira abantu n'amugongobaza kati tetumanyi kati naawe ali eyo naawe osobola okulemala era kyobola nti Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bw'olaba omuntu afaanaganako bw'atyo ekisookera ddala ngayo protection edda gy'oli gwe alabyoli yagamba nti alhamdulillahi alladhi afaani nkwebaza nnyo mukama katonda gwe w'amatende yeebazibwa gwe afaani mimma btalaka bihi eyammalira n'ontonda nga nenkanankana nga ne sitambulira mu kasitule kya mu kagaali nga nkavuga buvuzi nga muganda ffe Latifu naye yasotta kasotte bw'ati olaba amaanyi g'akozesa n'agamba muno mumuluma mu bigabega amabavu gamujjudde mu ngalo kuba yalina okwesitula ekidomola okuva wali wansi ku nayikondo ate asobole ogiteeka ku saddaaka efaanagana ku bwetyo omuddu we betumusisinkana obwetaavu bwe buli mu kiki tuzudde nga KBS TV ennanzi eraze ekoze omulimu omunene okuyamba abantu abafaanaganako ng'oyo kitegeeza ajja kuba n'obwetaavu nga babaga nti obwetaavu bwa nnyumba bw'oba oleese amabaati alhamdulillahi ala kulli hal bw'oba oleese seminti alhamdulillah tukwebaza tuga nti allahumma salli ala almutasaddiqin kubanga yadduwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabiranga abantu ababanga bacontributings kale Latifu omulabye tuvuddeyo eyo ennyumba amugirabye yamenyeddwa wabaddewo ennyumba ku kono mugirabye ennyumba Latifu gy'abadde abeeramu n'eri ku ddyo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe ba KBS Television, olunaku olwaleero tuzze nga tuliyiganga gye twasanga Mwami Latif era omuweerezaawo nze Hajjati Jamila Ayubu. Olwaleero nga tuzze ene Kabire wa Latifu nga lwe lunaku lwe twagala tutandike okumuzimbira ennyumba era nga matiriyo atandikirwako tuzze naye nga twagala ennyumba eno olwaleero lwebeetandika gwe ssente z'obadde otuwa naffe ze tubadde tusonda ffenna ku KBS Television ne tusalawo tumuzimbire ennyumba. Olunaku olwaleero ennyumba ya Latifu tugenda gitandikako mwezo ssente gwe ziwakaweereza nange ssente ze naakafuna nga ze ssente ze twagala tutandike katebeere entandikwa gwa n'abakyayina ssente osobola okuweereza ennyumba ya Latifu eggwe kuba tunaba tetugitandiseeko ate tetujja kumanya oba ze tuyina oba zimala oba tezimala so tuyina okukwata zino ze mwaweereza ate tutandike ennyumba ya Latifu naawe ali eyo osobola okwongerezaako okwekyo kye tunaaba tukoze eki tutandise nakyo nti Latifu omulimu gwe gwa kukima mazzi. Latifu mulimu guno tasobola kuzimba mu nyumba, tasobola kwebeezaawo. Jukira ebidomola bye byatifu era nabyo ebidomola tubireese tukimeremu amazzi aganazimba ennyumba ate nga ne Latifu naye asanyuke nti alina ku bidomola biki ebiramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaffe aba KBS tusanyisa obbalaba era nza masanyu gennina gamwoki wagonja nsaba Allah abansasuliremu ekisinga obulungi. Abalabi baffe bonna aba KBS bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege okubeera nti mwawulira omulanga gw'omwami ono era ne musitukiramu. Kale gwali eyo ng'okyalinamu ng'okyalina obusobozi saddaaka oweeyo eno saddaaka eyamba ggwe nange eyamba ggwe ne Latifu eyamba ggwe ne Allah. Kale tubakubiriza mwenna abakyaliyo abaawa n'abatannawa ffenna tuwe Latifu. Mukyala Halima tutwale wa Latifu omunnange tumulabeko. Katusoke tukulage ate ennyumba ya Latifu weebadde. Ennyumba ya Latifu ebadde ku kkono kati yeno gye mulaba gye bayiye wansi bagimenyeewo. Kino kibadde kinaabiro kya Latifu mwabadde anaabira nakyo tukijjeewo ate ng'era bwe tugamba nti bwe tugenda tugenda muzimbira amaka amalala era katumuzimbire ne ttooyi kubeera ttooyi gy'abadde agendamu ye ttooyi yaba omulirwano n'omulirwano nagwo gujja kutuuka ekiseera gukoowa. Tugenda kuzimbira Mwami Latifu ennyumba naawe gye wandiyagadde okusulamu ennyumba nga ya mulembe ng'era bwe tugambye nti ennyumba eno ejja kuba ya bisenge bisatu. Ekisenge kya Latifu nga mulimu ekinaabiro ate tumukolere eddiiro deni n'ekisenge ky'abaana tumukolere ennyumba nga nnungi nga kuliko n'olubalaza kwanaatuulanga. Mwami Latifu mulabi mwami mukulu yeetaaga ate naye okuwumulako ku kabalaza n'amanya nti nange ntudde kabalaza kange. Ati gwali eyo byongera oweereze ssente naawe abadde tannawa tola ekyo ky'oyina mu busobozi bwo owe Mwami Latifu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaakati twaze wano bwe twafunye omulanga bwe mwankubidde essimu nti mujja era matiriyo mujja nazo kati fe olwalabye ku matiriyo n'abapima ennyumba bwe bazze nga puloti tulaba nfunda ng'okulekawo ennyumba eyo abeere ng'asulamu nga tetulina we tugenda kuzimba ate ki ennyumba gye twagala kwe kusalawo nti katugimenye n'ennyumba eriwo tusobole okukola ki okugaziya puloti tulabe we tuzimba. Naffe byonna biba birabizo twabikubaganyiza ne tugamba tugimenye ye agenda kusulawa tupangiseyo akayumba ssente zo ziririddawa obulira ne tugamba nedda ayinawo akafumbiro era ne tukkiriziganya naye. Mwami Latifu agenda kudda ate mu kafumbiro tekakati munnange ne tugamba ebirungi biri mu maaso katugira tukola ki katugira tumunyigaawo agira abeeraawo
bwe tukola ki bwe tusitula ennyumba kwe kukongera okuba omulanga bannange ali mu ffumbiro ate era n'effumbiro lyennyini liirino muliraba lifunda litonya obudde bubuno n'enkuba ejja era kuva jjo nsaba Katonda nti enkuba asooka akole ki agireka era nyongera okuba omulanga ku zero oyongeddeko 1 ku zero era nyongeddeko 1 kubanga bannange ne ngamba ate wano wabadde oba wabadde yaddeko kati n'ensaba bannange abatulaba abatuwuliriza tusaba twongere okuwaayo ennyumba eno tulabe nti nno mu mwezi gumu at least tubeere nga tukoze eki nga tugimaliriza kubanga enkuba ennaku zino etonya awo olaba yakaabira wano kati ate wali mu kafumbiro awatali na lugero obwedda ngamba tutetenkanye obubaati tusooke tumuteerewo oluggi asobole okubeera ng'akola ki nga aggalawo kubanga era wano tukedde mutugambye nti mujja ne tukeera ne tukola ki ne tumenya ng'era bwe mulaba kati era mbadde nsaba material alhamdulillah muzireese Allah abasasulemu ekisinga obulungi era abalabi baffe bannange tweyanziza nnyo tweyanzege temujjanga okwo nsaba Allah abazimbira amayumba amalungi mujjana mbadde nina kyenjagala okubuuza obwetaavu buno oba okuwaayo kuno kwinaligambye nti okuwaayo kuno omuntu nga asaddaaka yandibadde akola atya kubanga tuyinza okufunayo omuntu ng'aleese embeera nti nze kati nga KBS tweyama nti omwami tujja muzimbira ennyumba naye nga tuzijjako oyo muki ffe nga KBS tulina contribution gye tusobola okuteekako ate naawe omulabi waffe nina contributing singa omuntu avaayo n'agamba ati KBS mpulidde omulanga gwammwe nze ngenda muzimbirawo kiba kitya yenkanankana noono oba ab'empeera zitugjeeko kakati alhamdulillah ekigambo ekyo tukyogedde basahaba bajje wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulullah dhahaba ahli dushuri bil ujuri abagagga batumazeeko empeera abagagga batumazeeko empeera dhahaba ahli dushuri bil ujuri abagagga empeera zaffe zonna bazitumazeeko nabbi nambuuza nti ate batya ne bamugamba nti yusalluna kama nusalli wayasumuna kama nasum wayatasaddaquna basaalanga bwe tusaala ne basiibanga bwe tusiiba kyokka bwe kutuuka okusaddaaka abagagga bakyekola basaddaaka nnyo bawaayo ng'oyo bwagamba nti nze ennyumba ngizimbye nabbi sallallahu alaihi wasallam nti teweeraliikirira totya olunaku lumu ninawo ku TV we nali waliwo abantu era balina obwetaavu naye omuddu omu naliwonera ndowooza omusajja omu ku ssimu y'oku yakuba akasimu nti seeka ku ssimu kuno ninako siringisi zange 5 naye nsobola zisindikawo ne zikola omulimu ogwo ne mugamba ate gwe 5 byebyo Katonda abyagala nnyo kubanga obyo obadde okola ki byobadde olina ate n'omugagga alina miliyoni 10 ate naye Allah amwagala nnyo omugagga oyo alina obukadde 10 kubanga yeereseza obukadde 10 yandibadde agulamu emmotoka ontegedde n'olwekyo nti abagagga balina bye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ebigambo ebirungi ebigambo byemunayogera nga misiza mu kamwa kamwe nga ebigambo birungi Katonda agenda bawandiikako nti musaddaasi kiki kitwayogedde nti yedduwa omuntu okusabira munno ave mu mitawaana mizaani eyinza okwenkana mizaani ya Katonda yeewuunyisa oli ajja kusingako olw'okuba awaddeyo emiliyoni emmeka miliyoni 10 ate naawe bw'onooba olongoosezza enniyeyo kubanga nabbi olunaku lumu yagamba masahaba yajja namubuuza nti ayi ahabbul amalin inda Allah mulimu ki Katonda gwasinga okwagala nabbi n'amugamba bw'ati nabbi yamugamba nti ahabbul amalin inda Allah omulimu Katonda gwasinga okuba nga agwagala aduwamuha gwe omuntu gwa continuinga nagwo buli kaseera ng'agukola nagati walawu akalla niwankubadde nga akalimu kakola kaki kiba kitegeeza bw'osalawo nti Latifu buli lunaku ogenda kumuteerangawo ku akawunti ye wano ku KBS television ogenda kusangayo 333 nga ziyitawo ne zijja wano ku ssimu zebakusomedde bagenda zidda bazisome ontegedde kati ogwo omulimu Katonda agukola ki agwagala nnyo kubanga oba weewaddeyo ku lulwe
twalabye dde ntulagamba Katonda n'atugamba nti temugenda kufuna birungi temujja kutuba ku birungi bimuwulanga mubyagala buli omu alina ebirungi byeyagala mwandagadde okuzimba zaakedi mu Kampala mwagala okuvuga ziri emmotoka ezitambulira waggulu ennene ez'amaanyi ezo nga bw'ozaagala Katonda gatajja zikuwa okujjako naawe esooka omale okuwaayo ekyo ky'owulanga kikiri ku ntobo y'omutima gwo kyoyagala abanga ani yandiyagadde okusula n'omusota ani yandiyagadde osula n'omusota mu nnyumba masallamunahu salma omusota okuva Adamu ne Hawa lwe baagobwa mu jjana omusota twatandika okufuna obulabe wakati waffe nagwo bw'ogulaba oyagala gutta bwe gukulaba gwagala kubojja kati muganda waffe Latifu muwulidde asona misota mu nnyumba baganda bange ab'ebitiibwa abatulaba ku KBS television mukkirize omusajja tumuwonye emisota tumuyambe baganda bange ab'ebitiibwa tumuyambe alina ebizibu eby'enjawulo atambulira mu kagaali akasambisa mikono gwe naye bw'otyo bw'okola lwaki tewandi muyambe afaanaganako bw'atyo alina amabavu mu ngalo so siga nti ali ku nkumbi alima wabula amabavu agamuyambako abeere ng'atambula asobole okukima amazzi ekidomola bagamba ekidomola akitunda singisi 10 gwe mirundi emeka ng'okola singisi 10 ne bakikusasula ku musaala gwo bakwano gyange abatulaba abalungi ku KBS TV mukkirize omusajja ono tumuyambe ebyo byonna okukola ng'omuyamba ogenda bisanga amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wama anfaqtum min nafaqatin min khairi aw min nazaratin min nadhiri fa inna Allah ya'lam tewali kyogenda kukola okiweeyo mu maaso ga Allah ne bw'onoba weeyamye ku Latifu nti ogenda muyamba okukinsonga ekyo Allah agamba nti ogenda kisanga mu maaso ga Allah ng'akikutegekedde baganda bange abatulaba mikwano gyaffe mwenna abalabi ba KBS television Katonda agamba nti innama hiya a'malukum okusaddaaka kuno tugenda okusaddaaka nga tuyamba Latifu ntumuyambe Allah swadaka zonna okusaddaaka obuyambi bwonna bwogenda okukola buli kyokola Katonda agenda kukuŋŋaanya package yo omugugu gwo gubeere wali aguteeke wali aguse wali agambe nti innama hiya a'malukum uhsiha lakum emirimu gyammwe gye gino gwe saddaaka zo sente zo zizino waziteekanga wano zizino nzikolaga munnange okitegedde n'agamba nti faman wajada khaira omuntu alituuka mu kabuli n'asinkana Katonda n'amugalaga emirimu emingi yakola nga saddaaka zisusse nnyingi nnyo agamba Allah nti falyahmidillah agamba nti alhamdulillah Mukama Katonda nga weebale waman wajada ghaira dhalik ate omuntu alisinkana nga sente zo waziteeka mu makuba gateekeddwa kubanga mwe zigenda Katonda agamba nti fala yalumanna illa nafsahu tanenyanga okujjako yekolanga ki yeka yenenyi yeka Mwami Salim Bosa atuletedde akasawo ka semiti ng'akasawo ka semiti kano ka mugaso nnyo goyinza okulaba nti kali kamu naye nga ka mugaso nnyo kuba akasawo akamu okimanyi bulungi nnyo era omuzimbi naye akitugamba nti katabula obwiribalo bwa semiti bwa musenyu 6 Hajati Halima omwami atuletedde akasawo ka semiti bino bye bibala munnange Allah ko yayisiza ate mwami Latifu asobole okufuna ennyumba semiti wuuna atuuse simanyi gwe kyogenda tugamba munnange bannange nze nina essanyu lingi nnyo okulaba nti abantu bawulidde omulanga gwaffe era ebibala bibino mutandise obbiraba okusookera ddala nja kweyanza muganda wange Bosa embeera gye wandabamu yonna oba gwe njogera olusoga kuba oli weyiganga embeera gye wambonamu yona yinafaanamu niwe osinzirire ku mutima gwo okuntu by'omutima gwo waatola ku akatono ku kyolina waatola ku kino kinambe bannange mbeyanziza mwenna abali kulaba KBS amayina gange banta Salim Bosa mba mu Bikado zone mbaire nsaba alina akatono kona aida ayamba omwami ono nze ntuuseewo era akasawo kanka simiti ni kano kensobola oleeta ku ayina akatono aleeta amuyambe saawa zino oba mu nnaku zino Latifu agenda kuba asula mu fumbiro lino lyondabako emabega Latifu yeefuuse kati ennyumba ye paka ati bwe tunaamala gw'omulabi wa KBS sente zonooba oleese bwe tunaaba tumaze omuzimbira gy'anaaba asulamu Mukyala Alima atuusizza awali mwami mwanika Latifu nga mukyala Halima ye mukyala yatutuusako ebbaluwa eyali eva ewa mwami Latifu gwali ku KBS ng'okyayagala okuwaayo ng'era ojja kuwaayo teeka ku nnamba ezo z'olaba wansi ku screen 0701 52 59 59 ate gwayitira ku MTN teeka ku 0776 52 59 59. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu butuufu essanyu lyendina nga sinneeyogerako mannya gange na biki
soko nkwatireko microphone maluku kawansi Mwami Latif toka muleke maluku toka Mwami Latif toka munna kufukamirako wansi nebaza abalabi ba KBS abalabi ba KBS basimu esanyu lyendina lingi nnyo amanya agange mpitibwa Abdul Latif Muwanika omutuzo oyiganga district ebusoga ndi musada musoga mwene tiri muganda ndi musoga era gemba ndoge oluganda n'engwamu mutakibona bubi awulide kale kanzire mu luganda mu butuufu buli mwajja wano ngena kujendina nyingi nnyo era kirabika nga ennaku zino abandabye ku lutimbe sibadde musanyufu nga kati bagenda okundaba olwaleero kuba ndi musanyufu nnyo era neeyanziza neeyanzeege nsaba Allah ow'ekitiibwa oyo buli omu kyakutteko Allah amusasule yarabira lamina. Okusookera ddala ngenda kusabira abantu bonna abakutte mu nsawo zaabwe nga mudduukirira Abdul Latif Muwanika era nsaba Allah oyo ow'ekitiibwa buli kimu kyonna kye bakola ekivuddemu akasente kano era nsaba Allah abyanukule abawa obusobozi bwonna mumalire ennyumba yange nange mbeere musanyufu nga mmwe mu butuufu Allah mwenyini yamanyi kyagenda basasula nze sina kyengenda basasula kale nsaba Allah azatala ekitiibwa abakuume mwenna omuli eyo omulaba KBS TV era mwongere okunziruukirira amina. Nebaza abantu bonna Abannayuganda bonna abandabye ku KBS TV mu bizibu byange byonna ne banziruukirira era ebimu ku bibala bye bidomolera bino bye mulaba bantedde ebidomolera 5 kuba mbutuufu mulimu gwange gubadde nga bino bye bidomolo byengenda nazo kuba byonna byayatika byonna tebikyalina makulu kale kwe kundeeta ebidomolo ebirala mbyeyanziza nnyo mwebale ddala mwebale nnyo era lwaki banetedde ebidomolera bino lumu bankyalirako nengenda nabo ku bbowa nga ntwalira bakasitoma bange amazzi otuuka ekidomolera kyonna kiyise nga kikomeno wakati ate n'ogenda n'akadomolera akalala n'oleeta akatono n'ojjuzaawo omugaga n'alyoka akuwa ssente kale kwe kundeeta bino ebidomolera bino nga bwe mubeera birabika ssebo kale bannange mwenna mbeeyanziza obuyambi bwammwe era nkyabwetaaga mwebale ddala mwebale nnyo bannange. Kale Latif mumulabye abagenda okuwaayo tuweeyo ku nnamba eyo 070 52 59 59 endala eri 0753 53 59 59 abe MTN muteeke ku 0776 52 59 59 esimu ezo zonna zireeta amanya ga Ssemuju Jamila Ayubu bannaye ennamba ezo si za Latifu ennamba ezo zaffe ffe aba KBS era bonaokubako ojja kuwulira omukyala nga yazikwata so si Latifu ffe tubeera bannanyini simu ezo. Seeka tuweeyo ku katalekeka. Akatalekeka balabi baffe abalungi akatalekeka olw'okuba nze naawe atulaba we are not perfect tetuli batuukirivu saddaaka okusaddaaka okwo nabbi yagamba sallallahu nti tutfi'u dhunuba kama tutfi'u lma'u nnar olw'okuba tugambye nti tetuli perfect mu nsi muno okusaddaaka nabbi yagamba sallallahu nti omuntu bw'ogaba n'oyamba nga kitukubiriza oyambe mutabo muganda ffe Latifu nabbi yagamba nti ekyo kyotodde n'okiwaayo Katonda akusangulako ebyonoono ebyo byonna by'ojja okola muno mu nsi ebyonoono byebyo ebintu omuntu byokola nga Katonda bimunyiiza ebyonoono byebimu ku bintu byokola nga benyiiza bantu banno bowanga nabo ekibijjawo kyeki kwe kusaddaaka. Amina. Seeka tweyanziza nnyo ebigambo byaffe bye birungi naawe ate omulabi waffe wa KBS tukwebaza okuba nga weekumidde ku pulogulaamu yaffe naye pulogulaamu owulidde Seeka atugambye nti Mwami Latif tuveeyo tukole ki tumuwe naffe Allah ajja tukolera enteekateeka ze tutamanyi mu maaso. Latif oyinza okubaawo nga naye yasaddaaka naye ng'alina kye yakola
Allah naye namuyisirizaawo nakola ki namuleta ku KBS ate KBS tumukolera ekyo esinga obulungi kuba buli kimu Allah yaba akola ki yaba ayina entegeka yakyo kale gwe wa Latifu nawe Allah ajja kukolera enteekateeka zo mwebale kulaba KBS mwebale kulaba programu zaffe mbadde Hajjati Jamila Ayub.